Kakati bino bye babalimba mbusimanyo batwala kyankwanzi mbukubayigiriza patriotism. Babatwala just kubayigiriza kugondera government yammwe. Government kya Museveni. Ye pulani yabwe. Si patriotism mboyagale nnyo eggwanga lyo. Kubanga the moment wona otandika kugamba nti kanjagale nnyo eggwanga, ojja tandika okulaba ebikolwa bya Museveni n'abantu be nti nga bo balisaanyawo busaanya. Kitegeeza tojja kutuula butuuzi. Kakati njagala mutegeere ebigambo bino nti abantu ababupulesinga bakozesa obukodyo obufaanagana. Museveni si mugezi nnyo. Ekyamagezi kyayina kiri kimu. Yasoma obutabo bw'abantu abalina endowooza ezimufaanana na biki bye baakola. Era naye byateeka mu nkola kati ssaawa zino. Okitegedde? Omuntu amanya ebyafaayo bye muntu wa ttabbu nnyo, wa bulabe nnyo. Era omuntu yenna ayagala okuwamba ky'oli oba ayagala okukuteeka wonna w'ayagala asooka kukujja byafaayo byo mu mutwe oba byafaayo by'abajjajja bammwe. Owulira? The moment wotandika okumanya nti anze bajjajjange baali bulungi, laba kati wendi, ekyo kitegeeza ebeera nga wake up call okufuba okugoba okutuukagana n'omutindo gw'abajjajja abo gwe baali. Kitegeeza ki? Nti tosobola beera contented mu mbeera mbi. Kakati kiki kye bakola bonna ba oppressor basooka kukujjako byafaayo ne babikusangula mu mutwe. Wawulira statement za Museveni nga agamba ffe ng'Abaganda I shall crush those enemies. Gwoga lwaki yali ategeeza ki? Gwe bw'owulira oyinza okugamba nti yali ategeeza Baganda bokka. Yali atujjamu ekyo kye tuli. Atujjamu guli eri omutima gw'ekyo kye tuli. Osegedde obeere mu ggwanga ng'ebintu obirabanga obitwala bw'otyo lwaki? Toyina kyo ekintu tokikkiririzaamu. Abantu amawanga bagatwala nga nzikiriza. Lino ggwanga lyange. Ng'eri nga nzikiriza. Kizibu okuwa matuka gy'owamatuse ne w'oba w'amaanyi otya. Okusobola okubba eggwanga ly'omuntu ayina enzikiriza zaalyo. Naye kati amalo kikujjamu nti gwagamba nti ndi mukyoli, nze omukyoli. Lwaki yakuyita enemy? Nti pulaani ye yakubba ggwanga lyo. Osegedde? Kakati buli w'oba ng'olikkiririzaamu ye kijja mukaluubiriza. The moment w'otandika okuwulira nga ddala kituufu, eggwanga lyo baagala litwala, oba ojja lwana okufiirawo. Oba ontegedde? Kakati basooka kikusangula mu mutwe. Kye kino n'omuzungu kye yakola omuddugavu. Yasooka n'asaanyawo ebyafaayo bye byonna. N'amekinga sure nti ebyafaayo byo by'osoma eyabiwandiika muzungu. Kyokka ate ye mulabewo. Kitegeeza akuteeramu ebyo by'osoma, akuteeramu obusagwa. Osanga omuddugavu ng'agamba Abafirika tuli basiru. Bali abasajja babatonda banjawulo, ye nga munzikiriza. Alaba nga waali waalina okuba lwaki tamanyi byafaayo. Abasajja abo bagenda mu Egypt balina ebibumbe bye baasangayo. Ancient civilization ey'omuddugavu. Ne balaba nga omuddugavu okumanya obumanya nti yali ekyo oyinza obutamusibira wamu. Kiki kye baakola? N'ebibumbe bye baasangayo baabitemako ennyindo. Baabijjako ennyindo. Kubanga ennyindo ze zaali ziprovinga nti no muddugavu. Baazijjako byonna baabijjako ennyindo. Abaegyptian abo Abawarabu abaawamba abaddugavu abaali bannyini nsi ya Egypt. Ne babitematemako byonna. Gwe tomanya identity yo. Kakati bakuteera mu byafaayo nga gwe wali muddu. Bw'otandika osoma eva yonna gy'osoma ogenda okulaba nga gwe olina kubeera ki? Wali muntu atayina kyali, era olwedde mwabeeranga musimanyi temwabanga na tooyi, temwabeeranga na ki, byonna bye babibayigiriza. Kakati bwe batandika okugaakola oti oba ojja kugoberera. Naye the moment w'obeera ng'omanye ebyafaayo byo nti anze bajjajjange baali bagezi, ekyo kyokka wake up call. Ebeera nga wake up call. Ojja tandika naawe okugamba
zibajjajjange tebakola bino tebaali bino osegedde bwendi siwe nina okuba kitegeeza oba ogenda kufuula omuntu ayagala okufuula omuddu oba ogenda muwa obuzibu yensonga lwaki ebyafaayo basooka bisaanyaawo nze njagala we ojjukire Museveni bannayuganda omukulembeze be yagamba nti mukwate fulaaga yabakola atya yabakubanga kubatta okusanga ne fulaaga yeggwanga lwaki nti ekyo kizuukusa omutima nti lino eggwanga lyange abantu leka nkubuulire eggwanga eritawambika lyeggwanga nga bannansi baalyo balikkiririzaamu nga bw'onokkiriza balibiriivingiramu nga bw'onobiriivingira mu ddiini kizibu okujja olitwala eggwanga bannansi lye bakkiririzaamu nti lino ggwanga lyaffe kikaluba kaakati bo kye bakugjamu kyekiri eri nti bakulaga eggwanga lyo si kikulu the moment wotandika ogamba nze ng'omuganda bw'oba olowooza nti eyo statement yali esonga ku muganda yekka yali esonga ku bannayuganda bonna abakkiriza nti we are indigenous yabafuula balabe kaakati ne batandika obbakuza nga mubitwala ng'ebitalina makulu osegedde ne bakwata ne bawamba institutioni zammwe owulira ne bawamba obwakabaka bwammwe ne batandika obukozesa ebyekisiru ekivaamu gwe naawe n'okyawa n'otandika okubitwala ng'ebitalina makulu then bo bamanya tikati bwe banaaba batwala ekikyo eggwanga lyo olwedde tobirabanga bya makulu okategedde kaakati bino bye babalimbalimba mbu simanyi babatwala kyankwanzi mbu kubayigiriza patriotism babatwala jasi kubayigiriza kugondera gavumenti yammwe kigavumenti kya Museveni ye pulaani yaabwe si patriotism mb'oyagala ennyo eggwanga lyo kubanga the moment wonootandika okugamba nti kanjagala ennyo eggwanga ojja tandika okulaba ebikolwa bya Museveni n'abantu be nti nga bo balisaanyaawo busaanya kitegeeza tojja kutuula butuuzi kaakati njagala mutegeera ebigambo bino nti abantu ababapuleesinga bakozesa obukodyo obufaanagana Museveni si mugezi nnyo ekyamagezi ky'alina kiri kimu yasoma obutabo bw'abantu abalina endowooza ezimufaanana na biki bye baakola era naye abantu amawanga bagatwala nga nzikiriza lino ggwanga lyange ng'eri nga nzikiriza kizibu okuwa matuka gy'owamatuse ne w'oba w'amaanyi otya okusobola okubba eggwanga ly'omuntu alina enzikiriza zaalyo naye kati amalo kikujjamu nti gwagamba nti ndi mukyoli nze omukyoli lwaki yakuyita enemy nti pulaani ye yakubba ggwanga lyo osegedde kaakati buli w'oba nga olikkiririzaamu ye kijja mukaluubiriza the moment wotandika okuwulira nga ddala kituufu eggwanga lyo baagala litwala oba ojja lwana okufiirawo